Okuloota ssezaalawo ng'ali bwereere kitegeeza ki? Era ssezaalawo y'ani mu bubaka? Kakati omukyala ono yeddira Nnyonyi Nakinsige. Omukyala ono agambye nti yaloota ssezaalawe ng'ali bwereere, oluvannyuma n'akwatibwa ensonyi n'amubikkako. Akati lubaalewo aba atuddemu obubaka bw'ensonyi obususse, era nga omwe mu kika ensobi mu lubaale zaali nnyingi, oba mu balyammere oba mu bantu ab'enjawulo abazze babeerawo mu mirembe gyammwe, omuli ekituntundu ekya Nnamunswa alya ku nswazi, okugeza nga mulimu abazadde abamu abeevuunika ku baana baabwe oba bakaamwana. Ekyo nno nga kyaliyo mu kika kyammwe, era ekireetedde lubaale okubeera nti bw'omusamira agaana okutereera, kubanga abantu bangi abatambudde ne baaza lubaale ne bakola emikolo egy'enjawulo ne bazimba n'amasabo, lubaale n'awunzika nga tateredde, nga bwe muzimba essabo oluusi mutaddewo kimuli, so ng'okulizimba jjajjammwe yaba abalagidde. Asaba embuzi n'agisaba, asaba omweso n'agusaba, asaba kasubi n'agisaba, asaba okumwambaza n'akusaba, byonna ne mubiteekawo, endeku ne muziteekawo amafumu, naye lubaale n'agaana okutereera. Kyokka nga ku mmwe abaana abagenze mu kusamira weekanga nga mulimu abaloota obwereere, bannaalongo bakkunamira, bannaalongo ekiro ndoota mbeebaseeko, oluusi ndoota abasajja nga banneebaseeko, ndoota abakazi abazaala, abaana bange neegatta nabo, oluusi ebisolo okwegatta oba okwerinnyira. Kakati mu kituntundu kino abantu bangi beekanze nga batadde ssente mu lubaale nga zitokomekedde bwereere. Famire ng'egenda okusamira yandisose ne yeetunulamu, baani abalootagana ebirooto ebyo? Ndoota nvuga obugaali, banvuga ku bugaali, ebinnya ebirimu enzikiza, ebinnya mbigwamu, abafu aboogera oba za akisidenti. Ebiseera ebisinga ng'oloota ebirootolooto ebyo, ndoota ndi lubuto, abakazi abazaala, ndi n'abaana, mpeesa abaana, nina omwana ku mugongo, abasajja bankozesa oba okukozesebwa abakazi. Ebirooto ebyo nga mbiina mu famire, ne bwe musamira ne mutuuka ku nnyanja y'omunnyo, ne bwe mwegula obuganzi mu lubaale ne muteekawo ebitenkanika, lubaale tayinza kutereera. Kale ekituntundu ekyo kyavvuunuka buvuunusi. Ekitundutundu emabega eri mwe tubadde tutambuliza ensonga ku mulembe gwa bajjajjaffe, bw'obadde osamira n'ogenda n'oyaza lubaale ng'atereera, ne mujja lubaale n'akwata gwakutte, ne mutandika okusamira, lubaale n'akebera. Kyokka ennaku zino, ensangi zino, waliwo ekituntundu ekyavvuunuka, era ng'ekituntundu zino kyaliwo ku mulembe guli, ekituntundu ekyalimu entabaalo. Bajjajjaffe baatabaalanga ne badda n'abaana, ne badda n'eminyago, era nga mwe muli emizimu egimu jjajja wayinza okugamba nti nazaalako abaana mu lubiri ewa Kabaka, nti bwe nagenda okutabaala Kabaka n'ansiimirayo ne nzaalayo abaana. Kyekituntundu ekikuba abantu olwaleero. Obwo bwe bulongo bwe tuyita obw'olubereberye obutubanja olwaleero, nti bajjajjaffe baazaala abaana gye baatabaaliranga, bajjajjaffe baakola ebintu eby'enjawulo bingi, abamu baawasangayo abakazi, n'olwekyo ne batuuka okuteerwangako abasika olw'okubalinda nga tebabalaba ate nga tebamanyi gye baalaga. Ekitundu ekyo kyavvuunuse, ekitundu ekyo kyakomyewo,
abantu abaloota nga walampa ensozi, abantu abalootagana ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Ekitundu ekyo kiri ku lubereberye, ekitundu ekyo kiri ku lubaale ow'obutonzi, ekitundu ekyo kyawukana nnyo n'ekitundu eky'obuzaale. Kyokka nga ebitundu ebyo bitambulira wamu, wabula nga omutendera ogulina okukulembera gwe mutendera ogw'obutonzi era nga gwe gufuga omutendera gw'obuzaale. Omutendera gw'obuzaale amaanyi gaagwo mampi ku maanyi ag'olubereberye. Amaanyi ag'olubereberye geesigamye nnyo ku bubaka obussibwa omutonzi, kubanga omutonzi abuyisa mu kabaka, kabaka n'akutuusaako obubaka obwo. Era kyovaga nti lubaale oyo atudde mu bwakabaka, kabaka yabaluma kuba kabaka bubaka, kabaka kumusoma busomi, kabaka si bintu. Kabaka ebintu bya luvannyuma, oluvannyuma lw'okuba nga akutadde. Kabaka bubaka, kabaka ssomero, kabaka ddwaliro. Kyava akuloosa amatooyi, n'akuloosa amalwaliro, n'akuloosa amasomero, n'akuloosa kabaka gw'omanyidde ddala omulya mmere mu nsi muno, oba Mutebi oba kabaka waawa oba waawa. N'oloota ng'otambula ne kabaka Mutebi, n'oloota ng'oli ne Mutebi, n'oloota ng'oli ku mukolo olaba Mutebi. Nti Mutebi yatudde mu kisiikirize ekya kabaka bulamu oba ekya Walumbe, era nga teri bwakabaka bukka ku muntu butava eri Mukama Katonda. Ti Mukama Katonda kabaka gw'aba alonze gw'ayisizaamu obubaka okubutuusa eri abantu be. N'olwekyo ekitundu kino kyavvuunuka. Kyokka ekitundu kino kivudde mu kuba nti abantu bazze basamira bubi emisambwa nga bagikozesa ekyo ekiba tekyagireeta. Abantu oli bw'abadde asamira lubaale nga yeefuula Katonda, okukolimira banne, okuloga banne, okwewerera banne, okulaba lubaale ng'ekisembayo, nti omuntu asamidde tawunyikamu, teyeepankirwako. Ng'oli ne bw'oba wamuzizzaako omusango, ensonyi azifuula obusungu, n'akutiisatiisa ng'asinziira mu lubaale. Ekitundu kino ekyavvuunuka kyesigamye nnyo ku bantu ababuyabuya abazze babeerawo ku mirembe gwe gy'otalabye emabega. Nti abantu gye bakomye okugenda nga bakopperera eby'abazungu, bazze tebatya nnono zaabwe, tebatya kunonooza ekyo ekyaliwo. Nti waliwo ennono ezituzira. Ssezaala talaba bwerere bwa muka mwana, naye mu nnyiriri zaffe mu ndyo mwe tuva oyinza okwekanga nga Ssezaala ate yeebase ku mukazi muka mwana eyaleetebwa mutabani we. Ekyo nno olubereberye emabega eri kuva ku ntandikwa z'ennyiriri mwe tuva kyaliwo, kyabangawo mu mawanga agamu ag'enjawulo, kubanga taata ye yawasizanga mutabani we omuwala, era ng'omuwala oyo mu ngeri ey'ekyama aba muka kitaawo, kubanga taata we yasookanga okumwebakako. Ekyo nno tukiwulira mu mawanga agamu, era wano mu Buganda ne kibeera nga kizira. Kyokka ate mu Buganda edda bataata babasoobereranga abakamwana olw'okuba nti ye yabanga aguze omukazi oyo, ye yabanga amugulidde mutabani we, kubanga edda kyaliwo nga taata yagulira mutabani we omukyala, kubanga eddenzi lyabangawo ku luggya nga likuze, ate nga mu nnono kiri nti taata yalina okugulira mutabani we omukazi, era yalina okumuwa wazimba ku bbali. Kale nekyo bwe kyaba bwe kityo, bataata abamu baaseeguwalira ddala abakamwana abo ne babeevuunikako. Bwe kityo lubaale ono okuvvuunuka n'okusituka, abaana abazze baddawo tuzze tubeera mu nsobi nga tosobola kusamira lubaale oyo n'atuukirira, omuli abaana okwagalana abooluganda nga bw'onoova essingo n'osanga omuwala ow'ekika kyo mu Kampala ne mweganza mu kyama eno nga tebamanyi, n'osanga omuwala nga yeddira omuziro gwa nnyoko ne mukola obufumbo.
ekyo nno kye kibalaga ng'oluusi weegatta ne mwannyoko, ne kibalaga nga weegatta n'omwana wo namunswalya ku nswaze. Oluusi kitundutundu ky'okwegatta n'omuziro gwa nnyoko abazaala ewammwe mu famire. Ekyo nno abaana abazze baddawo ne bajja baba nga bali mu nsobi, era lubaale oyo najja abeera nga bw'otamala musobolola tasobola kutereera. Lubaale oyo yatambuzibwa ebbanga ddene, lubaale oyo taba wa lunaku lumu, era bw'oba nga weeyolekerwa embeera eyo ey'okwegatta ne batabani bo oba abaana bo b'ozaala oba bannyoko oba abantu ab'enjawulo, omusajja gwe wali obaddeko naye mu bufumbo ate n'akulaga nti mu kirooto ate asigala bbaawo. Omuntu eyafa ku kyalo oba mu bitundu ebirinaanyeewo n'omuloota ng'ate akomawo mwegatta mu mbeera z'ekikulu. Ebyo byonna abakabaka bulamu ng'atudde mu katuntundu akakaggwa ensonyi, kubanga katuntundu kakaggwa ensonyi kaleetebwa ebitundu biri emabega bye tumenye, omuli abantu baffe mu nnyiriri ez'enjawulo okutuuka ku mirembe gyaffe ne gye buli eno abaana babikolera ddala obutayisa muganda we bwe beddira muziro gumu oluusi ng'amusanze mu kibuga okuva mu luli olulala, oba omuziro gw'abannyaffe abaana babuyabuya ne bajja babeera nga tebabitya. Kyokka mu baana abo abakoze ebintu ebyo ate mwe muva abasajja abakulu abayimirizaawo zi famire ez'enjawulo. Kale oli n'avaamu famire ey'enjawulo nga ngazi nga nnene naye nga mu buliwo yayitako mu mbeera eyo. Kale no lubaale alayira era n'akomba kwerima n'agamba nti abaana b'entumbwe zino abaliddawo mu kutunoonya balimala kuggyawo mawemuukirano mawano gano ge bazzizza, kye bayita lubaale atudde ku busobe, atudde ku nsobi, atudde ku mawano amawemuukirano oba atudde ku bwakaggwa ensonyi. Omwaliriro ogwo gusimbira ddala ku lubereberye nti omusawo ne bwakukolako emikolo egiringa eggulu n'akunaaza tyajja busobe mu lubaale tebusobola kuvaamu. Obusobe obuva mu lubaale bwe buno obusobe obumpimpi, era omusawo akola emikolo egy'obusobe obwo amawano oba amaziga okugajja mu lubaale. Kyokka ekyo kirina kubanga kimpi nga si kino kyolooteramu omusajja yali bbaawo oba bbaawo oba omusajja eyafa ng'ajja kwegattako. Lubaale oyo aba yaseeseetuka n'addirayo ddala mu katuntundu ak'olubereberye akatuddemu kabaka bubaka, kabaka ssomero, kabaka ddwaliro. Mwakulooseza ng'oli mu kisaawe osamba omupiira, mwakulooseza ng'oli mu ddwaliro ogenze kujjanjabibwa oba ogenze kuzaala, n'oloota baddokita ab'enjawulo b'abasawo bakkuba eddagala mu ddwaliro, bakkuba empiso, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Mulimu abaloota ebyalaani ng'oli alaba batunga kyalaani. Ekituntundu ekyo kitudde ku lubereberye okweyolekerwa abatunga engoye, abatunga ebyalaani, nti ensonga zo olimala kuzitungirira. Ensonga zo zijjudde ebitulituli. Abantu babaakusooka lubaale baamukubamu ebitulituli, baamuyuzaayuza. Omwana aliddawo alimala kutungirira nsonga ezo. Okutungirira ensonga ezo kye kimu ekifaanagana okusattirira olugoye, nti omuntu atungirira olugoye ku kyalaani ava kumu, empiso negenda ng'etunga ng'esandagga wuzi eyo okutuuka lw'emalayo eddinda. Alootagana ng'otunga engoye ku byalaani, ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Lubaale oyo oba oli mulwamu, lubaale oyo oba tolimukolera lunaku lumu, lubaale oba olimukolera ebbanga ddeneko, oluvannyuma n'akuta n'akusumulula. Yenna lubaale aba atudde mu bwakaggwa ensonyi. Ekitundutundu kya Nazaala kitudde mu kituntundu ekya Maama Nattimba mu Kaggulu. Kyokka ggulu taliiyo ggulu bwa Kabaka, kitegeeza nti obeerako ekituntundu kya Ttonda. Ekituntundu kya Ttonda osobola okukimalira mu bwa Maama Nattimba, kubanga Maama Nattimba yakulaga obwa Nazaala. Maama Nabinene ne taata Kabaka Bulamu batambulira wamu mu luse olwa Ssaalongo ne Nnaalongo, era wakati awo maka gaabwe nga balina omwana ow'ekyejo omulongo Kizza. Mu kituntundu ekyo omulongo Kizza aba Kabaka Bulamu yennyini nga yeetadde mu kituntundu ekyobuto, nagamba nti nze nakuggyako
wakati nga sitegeera kyekyana ekyekyejo era bw'onootuukiriza ensonga zange n'onkuza nja kukuddiza wakati nga ndi muntu mukulu nga neetegeerera era nga ntudde nnamula bwe tugambira nti kabaka ateredde oba kabaka ssere. Mu kitundu ekyokulota ssezaalawo obeerako amaanyi ga ggulu era ng'embuga ya ggulu enkulu etudde mukono ewaggulu gye tuyita emukono. Ekitundu ekyo kyekya ssezaala kubanga bw'otuuka ewaggulu kabaka bulamu aba mwana, kabaka ndawula aba mwana, bamama bannabinene bonna baba baana era bw'otuuka eri tosobola kwatula nti Ssaalongo Kiwanuka, tosobola kwatula nti kabaka bulamu, wabula baba bafuuse baana bw'ogenda mu ggulu emukono. Kyokka ekitundu ekyo ate osobola okukimalira mu bwa maama Nnambi n'ekintu nti singa ogenda n'oyambaza maama Nnambi olugoye n'obikka taata Kintu ekkanzu oyinza okukanga ekitundu kiri ofunye obweyimirize okuva mu bwa Kintu oba obwa kabaka bulamu, ekitundu kiri ne kiba nga tekikyayogerera ku mutwe gwo. Kale nno abantu abasinga baliko amaanyi mangi, Lubaale nga maanyi mangi, nga ne bw'oli mutambuza ku musawo n'okuwula ejjembe Lubaale oyo toli mutereeza kubanga akatundu ak'olubereberye ke kafuga akatundu k'obuzaale era omusambwa ku kikane bwe gulamula ne gukeesa obudde byonna bye gulamula n'obiteekawo byonna n'obikola waliwo ate ekitundu ekiba kiguwakanya oba ekiba kiwakanya omuzimu ogwo kyekitundu eky'obubaka. Ekitundu ky'obubaka kisinga emirundi 10 kumpi ku bitundutundu 100 ku 100 ku kitundu eky'obulamuzi era ng'obubaka bwe buviira ddala ew'omutonzi ate obulamuzi nojja weka nga businziira ku maanyi ag'ekika kyo ag'obuzaale. Era omuntu assa obubaka assa ekintu ekiri ku oligeno era bw'ogoberera obubaka bw'ofuna okola Lubaale n'omutuusa. Bwe weesigama ku bulamuzi, jjajja yalamudde, jjajja yaŋŋambye kino, oyinza okufumba ebijjulo nga tebikoma, oyinza okuteekawo embuzi nga bwe zifa, oyinza okuzimba amasabo nga bwe gagwa ne gakaddiira ku luggya bw'obanga weesigamye ku bulamuzi. Obulamuzi butuufu ng'obukoleredde, obulamuzi si butuufu bw'oba weetuddeko n'obwesigamako. Okulamula kwa wano kumpi, obubaka buva waggulu ddala. N'olwekyo olina okusooka okulwana ku kitundu kino eky'obubaka ate oluvannyuma n'olyoka oddizibwa obuyinza obw'obulamuzi kubanga ekitundu ky'olubereberye kibeera obulamuzi kyabuggyako obuyinza. Olina kusooka kukolerera ddamula n'ekukwasibwa ng'oyita mu kabaka bulamu, z'ensonga ze bakugamba nti olina okutambuza ensonga ezo. Bw'otazitambuza omuzimu gwa jjajjaawo teguba na buyinza, guba gwaggyibwako obuyinza olw'ensonga nti abantu bwe baamala okusobya byonna bye tumenya okuva emabega ekitundu eky'olubereberye kyabaggyako obuyinza. N'olwekyo ye Lubaale gwe bagamba nti agatta ekitundu eky'obuzaale n'ekyobutonzi. Bwe weesigama ku kitundu ky'obuzaale abasawo ne bakolera kino nakiri, Lubaale tatereera. Olina kusooka kunoonya kitundu kya butonzi, kyokka ekitundu ky'obutonzi temuli bintu nti ogenze kutambuza butonzi bakwasa ebya Lubaale bakwase bino bakwase biri. Bw'omaliriza ekitundu ky'obutonzi bw'obanga otabadde era ovaayo nga bwe wagenda, wabula ovaayo kiyitabye okirayiridde, awo nno kiryoka kikuteera obulamuzi bwa jjajjaawo n'odda ku kika n'otereeza ensonga z'abajjajjaabo bwe ziba nga zikubanja okutereeza gy'emitendera ebiri. Omuntu atabadde si kwe kumala Lubaale oba tomaze Lubaale. Omuntu atabadde aba yatabaala kusobolola Lubaale oyo wabula aba tagenze kusamira. Omuntu atabadde atwala ebbanga ddene nnyo okusobola okumaliriza ekitundu ekyo, kyokka Lubaale aba tawedde. Omuntu atabadde bwe yeetuulako naga nti nabimaliriza era Lubaale aba amulemye kubanga Lubaale yatudde mu kitundu ky'olubereberye, mitendera, madaala, myaliriro. Lubaale oyo buli kintu ky'okola ddaala erikuyamba okutuuka ku ddala. Bw'obikka kabaka oba tomaze, bw'obikka bamweyana oba tomaze, bw'oyambaza omuzimu oba tomaze. Kyokka bw'omala okubikka kabaka oddako eddaala erikutwala mu ntabaalo.
n'otabaala n'ozimalamu oba emyezi 8 oba 7 oba 6 oba mwaka, kyokka bw'oziwangula era lubaale aba tawedde era wandisigala ng'oli musiiwuufu. Entabaala ezo bw'ozimala obeera ogenda okuddako ekitundutundu ekirwanagana n'okutuukiriza akatundu k'obuzaale, kubanga lubaale atandika okusaba ennyumba ze, lubaale atandika okusaba emyaliriro gye, gamba ng'amaliba kwatuula, emyeso, enzimbe, ebyoto, embuzi ze, awo obeera okkirizibwa okukola katundu k'obuzaale. Kale nno gwe yabuze ekitundu kya ssezaala, nsuubira nti otegedde bulungi. Lubaalewo atuddemu amuwano n'amuwimuukirano, obuseegu ne kaggwa ensonyi, era nga lubaale oyo olimala kunoonyereza ekitundu ky'obutonzi kitambula kitya. Awo nno bw'olikituukiriza atuddeko eddaala erikola ebintu by'abajjajjabo nga balibanga babikusabye ku kika. Kansuubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.